yakanga amaze ku online banga ddene nga faking era ateka ebifaananyi ebitali bibye wagwira kawala akabalagavu n'agamba leero ngudde ku mbooko y'omukazi n'agamba Mukama Katonda era yakalumbirawo n'atandika okukasindikira message kumbe n'akawala waliwo akozesa ebifaananyi byako era gayo no yali kaddugala ne batandika okukyatinga nga buli omu amanyi ali kawala n'ono amanyi ali ku muvubuka omuto omubalagavu wabula kamugamba nnyina ebizibu neetaagayo kasente akawerako era bwe kamusindikira ebifaananyi ono yafuna ka vidiyo akasadyusinga oba akasubbalaza n'akasindika tomuyete yasindika sente bwe yasindika sente ono n'azijjayo n'agenda ne bakyali bino bibeerako ku online n'ayita bakyali be n'agenda mu kirabu ne mabala n'atandika okukasuka amajja ate teyafunye omukazi omusajja ku online enkeera yakomawo na kizibu kirala nga sente zodde n'amugamba nayo n'asonyiwa bebi nagudde mu batemu ate ono kyamukwata onanga ate bankubye bills bate nsaba onsindikire kasente gayo ono yawulira ennaku era n'agamba omanyi ono yayita ne bakyali be mujje mulaba ono omudongo ngenda mukuba amajja abavubuka nga bano bali ku social media bakozesa ebifaananyi ebitali byabwe lumujja akaba ayina gy'ava ng'ali mu motoka ne mukyala we agenda okwekanya alengera omuwala bulijjo gwayogera naye ku social media yessuka ne yeekangamu mu butuufu ng'akalaba kabalagavu kamami era kagezaako kuyimiriza emmotoka yagaana ompanaga omukazi we n'amugaana awereka oyo omuwala ateekeddwa okuba nga yeetaaga obuyambi bwe toyamba emmotoka nga n'amugamba bebi oyo sisobola muyamba wabula bwe yakwata ekkubo n'adda ewaka natandika okunoonyereza era n'anoonyereza location okusinziira n'agezaako okuwandiikira omuwala ono n'amugamba bebi onansonyiwa munnange leero nasinkanye mukyala wange naye nga sisobola kuyimirira kutwala kuwadde wategedde nti yenze ono omuvubuka kyatandika omuleetera ogaana agaana edda ono gayi yeetaaga kujjamu z'amangu ekintu kino ne tukivaamu goge mazima wabula agamba nti ye omuwala yasindika akameseji n'amugamba abula omanyi kye tugenda okukola bebi nyamba obeeko akasente konfunirayo obuzibu nnyina nti bagenda kungoba mu nnyumba n'ebyo byenkozesa n'amugamba nno mbulira wooli nze ekiro ky'olwaleero ngenja kujja nkusisinkane nkuwa akasente ako mu ngalo n'amugamba nno tekigenda kusoboka kundaba nti nedda manyi ne wooli omuvubuka ono byatandika omutiisa n'amanya nti essaawa yonna ebintu nga bino byandireeterwawo obuzibu era n'atandika okweraliikirira batandika okuddamu omusindikira message nga taziddamu wabula n'amugamba neetaagayo 4,000 eza dola gwe oba osobola ozimpa oba eza euro ngenda kuzikuddiza nja nakuwamu 15,000 kwa omusajja n'amugamba oke tewali buzibu naye nze sente njagala nzikwase mu ngalo personally ngenda zikuleetera ku hoteeri kubanga kasa location yo nagifunye gye wateeka kuno yakwata ekkubo omusajja ono musajja mufumbo n'akwata ekkubo n'ajja ng'asooberera agenda okulaba akawala kano ng'akola kayumba n'omukazi omu era omukazi omu n'akakuba oluyi bwe yakakuba oluyi omukazi n'atambula n'agenda kati ono kyamunyiiza n'ajja agoberera omuwala gwatamanyi nti sisita wooli omusajja omukazi n'agayi ate onangoberera ono n'akwata ekkubo n'ajja n'amukiika emmotoka bino bye bibeerawo n'amugamba nnyabo vaayo mbuulire girlfriend wange okubye waaki namugamba gwe musajja sikumanyi n'amugamba njagala ombuulire okubidde ki girlfriend wange era olutalo lwali awo okukakkana amugudde embulago mudda ku bakazi b'abannamwe tebataddemu ssente tamanyi nti ali ku sisita wooli atuga omusajja tasse sisita wa munne yagenda okwekanya saidi ne saidi sebo nga teri amulaba naga kati olaze n'ensonga kamukasuka eno yamanyi naye nga tamwetikka amwetisse ng'amukwata ng'amukasuka ekyamugira mu birowoozo okumanya nti engeri gy'ayagala omuwala ayina kutta buli amukosa tulinde paati 2 social media